ekitutabudde olwaleero kwe kuwulira nti KCCA eyagala kutwala ofiisi yaffe ebadde etukwasaganya ku nsonga zaffe. Twawulira nti KCCA olwaleero yajja mu katale waneeno naye webezze twagala ekwasaganye kya ssente zokka naye ensonga zaffe ez'akatale ezitulekere ne kiyamaani waffe bye baligezaako gamba nti no baagala kugjawo kiyamaani waffe. Ffe kiyamaani waffe tubadde tetulina naye buzibu era ng'akatale kaffe akatereezezza. Abasajja abo ku mulundi guli nga bali waneeno baatumalako emirembe waneeno tooyi z'abalema okukola. Tulina ekizibu kya tooyi ezo ne kasasiro KCCA z'abalema n'okubalema. Bajja wano emirundi ebiri ne batongoza tooyi ezo na guno gwaka tebakolanga tooyi. Baagala kuwamba buwambi kutumalako mirembe na kutandika tutaataaganya naye ng'ate ffe tubadde tetulina buzibu tetugaanangako kubawa mpooza yaabwe. Bwe baba bazze bajje batwale empooza yaabwe tulirwedde okugibawa neso si kukwata ku kiyamaani waffe. Kiyamaani waffe twamwerondera era tukutte bulungi bagende mu ofiisi zaabwe ziri eri eza KCCA ne ofiisi yaffe bagiveeko ffe kuva dda eno ofiisi yaffe y'abasuubuzi. Tetusobola kukkiriza bintu ebyo bwe bityo. Tudde mu kavuyo ak'ennakasero tebalina masannyalaze lwa KCCA. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.